Media, Tuggussa Enssonga. Tula bwoti, kola bwoti. Tula wano bwoti. No. Eja bolo londa. Ndi wa 14. Ndi wa 14 kuba kalenze. Kaza banene banema banzo kwebakira nga tolabayo. Nekano ne bwenkasuka ku bati. Kadda. Kadda. Tokenga yakagula bobono bokaleka. Wama SB kiri bwekiti uliriza nina moto kisimala babasajja bannange gye bali abakikola nziwe mba nkuwasiza ninkuwasiza mu nyumba yange ni waba wakubira simu nga akusigula era nolaga nti gyogenda okufungula naye taba mulema nange byemba nakugulira ndikujjako nange kyagamba. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Zziwa and Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.zziwaandsons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Zziwa and Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Basebo ne banyabo mbalamusizza amanya mama Fiina akwira abasabo b'ekinansi mu ggwanga. Tuso okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza wamu nti nina abafera abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna. Nga beefudde mama Fiina. Mama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwo bawetaaga bujjanjabi bwo businkana bulenga wokka Mityana Road lunaku luba lwa Sunday. Mama Fiina tajjanjabira ku Facebook, mama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Mama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gwodiringa naye ku Facebook oyo mufere si mama Fiina. Kubanga mbakugamba nti nno kale sigumira bukopi singa sibiina analigambe nti nno wanampita omukopi kandeke kiri atwale singa muwadde nga ne Katonda agabaayo sa Ku SB4 Media Tuggussa Enssonga nze nkubuuzaako ekitundu kyaffe kyakubiri abalabye ekitundu kyaffe ekyasoose. Twagala okwebaza omukulu Chris Evans okutukuteera kwa Mukidda wajjajja boll. Tugenza okujja jajja boll nga yatuyitamu ddakanaana. Jajja boll nga ali mu kintu. Jajja boll nga musajja mufumbo wajjo. Jajja boll nga atokosebwa ettooke. Era neno newemba ntambula. Jajja boll nga tasula njala. Jajja boll nga abawala abebbeeyi agiriza vivi. So tuze ekyamukisa mulungi mukyala waffe tumusanzeewo tugenda kuba nga tunyumyamuko naye nga naye wajja jajja boll tumanye emboozi eno gyegenda okuggwera naye nga Zziwa and Sons babituteekamu akasente tutambula nabo. Abasangi bawo ku Mukwana Arcade balina kalonda yenna owa bedding zigwanoonya amasuuka, blankets, duvet covers, mifaliso, pillowcases, tawero, otimba bwansiri babirina ate nga mbungi. Gwayagala okusuula batuukirire naye gwayagala akamu batuukirire. Tulina mukyala kutuula mu bigambo. Tulina mukyala jajja boll oli otya? Obulamu bulungi.
n'obwange bulungi kale obulamu bulungi kulikayo gye wali walaga ffe twajja wano omukulu n'atugamba nti wayita mmanju ate olowooza nkomyewo nejabalo watuyitamu ate ntya okubayitamu ntya watugamba omukyala yagenda omukyala yayita mmanju omukyala tugenza okujja tumusangawo mukyala amagenda ge yayita mmanju atya yagenda bugenzi teyakusiibula teyansiibula n'abatanzi wayita mmanju kiki ekyatuukawo wamma sayita mmanju ebyobufumbo bibaamu naye yaliko ensonga ono tosobola yita mmanju otyo kakati tukola kutunuulira ensonga za jjajja boll tomutya kakati fe tugonjoola nsonga era tuggusa ensonga nze ndi musajja mufumbo mazire mukyala wange emyaka 8 oyo mukyala musajja mufumbo amaze ne mukyala we emyaka giijo noole mukyala musajja mufumbo mukazi we yaddayo mu Lwakadamba so tutunuulire ensonga jjajja boll gwe bamusangawo tutandike ddala eri gwe bamusangawo jjajja boll omuyita jjajja boll omuyita kandi omuyita sweet oba baby muyita jjajja boll tulina kayimba kagambo k'omuyita akalaavu mubanga bamagye obwalaavu bubaayo eyo oba omuyita baby gwe wamusangawa mwakwatagana muti jjajja boll namusanga eyo twali eyo nga tulina we tugenzeeko tufate ne musiŋŋaana namusiŋŋaana netuteesa nayogera ku byobufumbo netukwatagana tujja netufumbirigano naye waliwo ebikala ebiba mu bufumbo biki ebyali bikunobezezza bibaawo nanti tugire ensonga ezo ate oleme kuddamu tetwagala kudda wano nkeera ng'ate era wabisibi wagenze kyali ki kuba kati yagonjoka takyalinga luli kati yatereera luli kyekyatuukawo ku luli naye akimanyi jjajja boll alina ebbuba lingi tolina kuba na ssimu tebalina kukubira tebalina kale olina okubeera awo ebbuba lye lyali likusukkulumyeku jjajja boll ebbuba lyakendeeramu era kale nkyaliina kisinziira ndikoze ntya kuba ye agambye nti wali toyagala abeereko na ssimu wamma essimu z'abawala nga bwozimanya esibu nakkubira oba owulira ku ssimu ze kuliko kyalo kuliko ennamba ono omukyala alina essimu nenjikulaga ennamba ye alina gwalina nga kuliko mbu pigi 1 wangi pigi 1 pigi 2 oba kitegedde pigi kati nojogamba oba kati ngaowulira ayogera na musajja genda okutunula ku ssimu nga kuliko pigi 1 n'obuuza yogera na pigi lwaki teyateekawo erinnya lyo kati nga mbuuza nti gwe olabyeko ki ndabako mbizi nze ndabako nti pigi 1 enamba naye ogenda ozikubiranga zonna abasajja baabwe bakola ki kati wana baakubuzaabuza omusajja namuwandikako ekyalo nyendo kati bw'omubuuza nyendo ono ajja atya mu ssimu yo kuba wonkubira nyendo mpulira musajja ebyo byebyatutabulanga esimu kasoka yakubanga pigi nekuba naye ng'owulira musajja yayogera nga kati ye wakubuzaabuza olubikula wano mu ssimu ye
okulaba essimu ze bw'olaba nti pigi 1 pigi 2 tokitwala nga kikulu olowooza nti awandiika oba bintu bye n'olabako nnyendo Masaka kati bwe nayagala ng'okuba Masaka ndabe oba kale nnyendo oba pigi 1 nga musajja yakolaki yakwata kale kyatukayanyanga kati essimu ye wali oginoonyamu ki SB nga nkwagala nkakasa essimu ye benkakatako weba musajjawo kwanza ono nali namugamba bw'aba ayagala ng'awulira njagala essimu ye tugiwandisize ku ndagamuntu yange wagezaako nomugamba enalaba nze nali njagala SB nga njagala bw'aba ngamba nti essimu tagenderako tugire ku ndagamuntu yange ze nyina endagamuntu tuba tuwandisize essimu eyo ebeere ng'eri mu mannya gange n'agaana n'ekirala ng'ab'eŋŋanda ze bameruka enkya n'eggulo kati nemba nga okukola nga ogamba okwekuuma obulungi nina okubeera nga nkolaki ye lyayita ebbuba ye lyayita ebbuba abaeŋŋanda ze nga bameruka enkya n'eggulo kati asobola okugamba ono muganda wange n'ono muganda wange abasajja bakazi nga basajja oluusi kati newayita ebbanga nga muli mu mukwano n'omubuuza kozi baganda bo bali bameka n'akugaba tuli basatu naye nga ate yali akulaze wamma abawera 5 nga bajja wano bajja wano oba ku ssimu baganda be ye nga bayita baganda be so kati lyebbuba eryo lino lyatayagala ebbuba lyatayagala yaliyita bbuba watugamba nga nti omulumba nga mukinabiro ng'anaaba namunaazanga ekintu kyakikugambe amakyalinga kiti nze simanyi kulimba kintu kyenjogera yayina ebbuba ogenda okunaaba ayina okugoberera okukola ki okugoberera yadde misana nomalayo eddakiika nga zizo kuba luli nali njagala nnyo kale ebirungi wakola ki nali njagala nnyo ebirungi kubeera nga nze omuntu ayagala nnyo ebinsanyusa naye nga si bino nti oba kunteeka ku puresha oba ebirungi bityo mwebaba buli kaseera okubanga onaabako anaabako naye nga ye tayagala ogende otambule nti oba omale ebigere nga 3 weddakiika ezo kubanga otuuse ova ggula bintu wano kutambulamu just butambuzi genda kugula bintu dakiika 3 olina okuba nga okomyewo kati yaterezaamu tiyatereza ate ku nsonga ziri yagamba abaana bato mugende muzannyo baagala okunoonekera wano mbu ensonga ziri mbu ekiro kimu ngombo osobola mutwalamu emirundi egiwera ena ekyo nakyo tekyali mu nsonga lwaki wagenda nawe wali oyagala kitegeeza era omukazi yenna aba akyagala kyekiba kyakuleeta ekitegeeza omukyala wafe eri okujja owaka okufumbirwa olina okuguma byosanze naye waliwo ebitagumira wamugumira asooka za twewanirako nnyo sibiinaako buzibu oba buli ssaawa tokiba kirinakoze aye buli ssaawa fe bulijjala twesomerako mbu ng'asobola okugwako ku ssaawa 12 ez'akawungeezi paka ssaawa 9 gwa kiro amma mubuuzi obisobola gumubuulire kikyendi kuba yali mukubuuza ekiyabolo nga twewaniddeko era bulijjo neesunga bana nga twewanirako kale olirawo malu nti kwewaana ama kiri kitya akubuulire wuuyo nawe n'owira nga kyekyo wamma abagambe neweruba lunaku abagambe zendumala gwetugambe saameka nze mpozi nga ye yakoze eki yakooye ababuulire
nedda wamma biba bya bisamusamusi kuba nti lunakulamba osobola oddumala wamanzi yagaana nze nsobola oddumala SB4 nga sikulira kati yagamba atya wabanga akuwa kati simanyi ye amanyi kuba nsobola okubanga njogera n'agamba nti ono alimba nze wamma manyi mu nsonga ezo manyi nze nsinga teri akuwunyamu nze bwe manyi ku lwange kuba nze sibeerangako na mukyala nemuwa ebisusse nemba simuwadde kintu era nga asigala nnoonya kyona teyanoonyeza sawa nedda gwe wanoonyeza bwe otulimba sama kano sokoleke yakunoonyeza ati yakunoonyeza totitubuulire abakazi yanoonya simanyi omutaka yatubuulira obeera tunyumize yanoonya atya ebulando nze nabeerayo kati wulira oyo sokoleke yakunoonyeza atya jjajja boolo jjajja boolo nava wano neŋŋenda ng'alina era byakola ebitajja mu maka ga muntu nenvaawo ne binnemerera neŋŋenda obufumbo ne bugaana nabeera nga nkubira nga ŋŋamba kumawo pikipiki ngemugamba sijja naye kale ng'omukazi otuuka n'ogamba owaaye bw'aba yakyusiza kanzireyo yegayiridde nti yakyusizza naye ng'era ebimu yakyusa okuva wakomawo walaba nga yakyusa naye nga y'omwagala mwagala bujju omwagala ki nnyo kyekiraga nti omwagala ndi naye tomukwata nako yadde okumugirako wadde kaaga nti awo omwagala bye bayita laavu nze mba n'owange naalonga omukwatoko gwe nti bufeeke nje busembera eno naawe olinganga muti yasemberako eno buuti mulereko mutuuzi mukolako ozamba mulereko nze nemba n'owange singa nalongo yali awo singa ali wano olimba suka omutuleku wali eri ajatwala mukatale ajabula yimuka wano bwe soko yimuka bwe mwizo ba muntu zanyinako nga si mukyalawo yagamba tula wano tula bwoti kola bwoti tula wano bwoti no Tejabolo wangu omukyala. Mpane ku mukyala. Mama muli ba Luganda. Ati we namuwana ajja kukole fujjo. Alikole fene twagala. Fujjo. Kubanga olaba. Bana abakazi n'obo omwagala. Tokimulaga. Akale kimulage. Baleme bagenda mu kubakoze ne Evans nga abukuta wana agira agakusibaka namba kasimu. We nakimulaga ajja kukola ki? Moyo bugambo. Musonse ko bugambo bw'omukwano. Obugambo bw'omukwano. Baby. Nkwagala, I love you so much. Tunula kukuba awo buli motoka eyitawo gyetegereze ngenda kugulira kemu. Kukuba kwetegereze motoka nga zigenda ngenda kugulira ke motoka eji. Jaja Bolo, birungo ki lwaki wa mwagala? Lwaki na mwagala? Omuntu natuuka okugenda. N'omunoonya n'omugamba komawo baby. Nsonga ki? Kale ebintu kali portable. N'eriwo kiriya. Eriki? Tomukoma ko musajja muleke. Eriki? Kasi tulikika n'olutalo ne weruba luzze. Ngazise kene mu. Nkuba ku mugongo. Nengenda nkweka mu kibira. Kati ng'ovudde ku ekyo ki ekirala? Musonga. Ekirala? Kale ekirala anaaba emirundi ena olunaku oba esatu. Ekyo kimwegombako. Nyina n'ekibi kyesimwagalako. Eki? Ayagala nnyo ssente. Oyogera amazima. Jaja Bolo oyogera amazima. Amasagala kulimba. Bana bawala baagala nnyo ssente. Nakati olaba ndi naye n'ebyo nnina okukola simanyi na kumanya.
namusuubiza kale ebintu bingi simanyi Katonda ndibimpa. Ayo bamusuubiza. Namusuubiza okumuvuga omugulire emmotoka twevuge. Mwevuge. Mwitano mukidda mwambuke Masaka seeka omukirire ndabaawo. Endabira mukazire wansi. Nkisago kyaganya nga tona tuwa mmotoka. Ayagumiikirize. Namusuubiza okugenda mwanjula ewaabwe. Era mukuumira ku kufulu kino teyakigambye. Sikitegedde. Kale okubeera nga bajja kumala kundaba ewaka. Bandabe bulungi ntwaleyo akatono kendiba nnina kati yabe nga yeetaaya wendi. Kati okufulu ebeera eti? Ekufulu mu bizinesi namuteekamu. Talina kusala yeeno. We mukuumira. Waliwo Zziwa and Sons ebintu obimanyi. Waliwo Spice. King Saha. Tuyinza kutegula ssebe eryo tuli abasajja ababa bajja ddimbuuza kyobala tannava ku kufulu. Kati kufulu agibeera kati? Bw'aba afumba musibiramu. Munda wemba ngenda okusuubula omwana abadde omwokyereza musibiramu nedda SB era ndiye yandaba ayige bana abakazi obalaba kale okayinza okugaa nti akwagala naye ayagala byolina ate olina obbikuuma njogera mazima oba ekitegedde kati mwagala ne kapito yange njagala naye mwagala kati nina obbikuuma lumu. Kali n'okikola otya? Bwe mba ngenda okusuubula nina omusibiramu mu nnyumba. Paka wamwe wabwe balindaba. Kankubuuze wamma ng'omuntu abba tasobola kubba nga mwoli weebase? Aba asobola. Tasobola? Wafala. Wamma ono guteesiganga naye nga omuntu yayagadde okubba ne bw'oba weebase nsobola okubba. Wamanze newe kaleza toli mubbi akwesiga. Kati nze nali mubbyeko ki tandabangako nti oba mubbi ki. Kalwaki akusibirayo mu nju? Yamanyi. Naye nga kituufu akusibirayo atya? Asibawo. N'obeera muli munda. Nagenda n'asubula navaayo nga akusibiddemu. Era akomawo ng'oli munda. Nakugulira. Musibira SB. Gye wanzija walabayo. Naawe kati ono ngende muleke mugundi mu maali eyo. Nsange nga ndabawo mikululo gya picho bajja mmotoka. Ono omusanga ni mu bidongo n'akwegaana n'agamba alimba. Kati nze nyina mufuga bwentyo. Paka we banandaba ewaabwe. Oli omukazi naye nga tomwesiga. Sinnaba kutuuka mwesiga. Akole ki omwesige? Tulina kala nze nga nze baba yagala mwesiga afune olubuto ndulabeko. Manye nti nno kale naye nga kituufu omwagala nsabye obuyembe kituufu omwagala nebyokuweewaako mba sisobola kumala gakkiriza mugaye nti buli kimu nkikuleseemu olw'okuba nkukola ki todduka gwereka wamma njogera amaze nyina omwagala nga naye byange ndikola ki nange baba tanneesiga nkwesiga gw'omwagala omusajja ogenda tulewo oba tomwagala bangi tulina mukwano gwaffe kadama yaviri tamwagala naye nga nakyamwagalako nze ebyo sibiina mwekupeeko oba omwagala mwekupeeke jjaja boolo omukyala omwagala mwagala muwekupeeke peke yenda jimuwa era akimanyi naye nga sinamuwa peke njagala ndage wamma SB4 mwana oba ekitege manyi nti ali kwalaayi muyinza mutuzanyirako buzanyizi mutuzanya wano akazannyo tugende tutegeko emikolo tukole tutyanga tewabanga wola muwe peke mukisiisaawo senemba noowe wange nange nyinza kuba oli bupeeke peke alajjaba wootidde tewalira laavu weeri SB4 kyolina okumanya sebo nkubulire nze laavu njiragira mu buliri kati gwawakana omukazi omuyise oyinza omusula bwoti kiya akatumuwa peeke naawe ate peeke omutuko waffe omutuko waffe alinganga kiti naye takwagala kumi mwa kukisi mwa
awo tewalira tugende mu buliri ate mu buliri mutya abantu wano tugenda mu kale n'ekirala ebirala byononeke kale nze nganze mu bantu so akulaga mukazi mu kati ojja bola oli mukola ziri eze mu bantu nedda sebo nga buli muntu takwagala omulabe takwagala omukazi mwagala nze namuwadde dda ne kiisi kati Mumalu oyagala nkole ntya naye Mumalu mumugambe bannange gye tuyise abeere ng'amanyi kuba abasajja bagenda kutubuuza ebintu byabwe tojja kwanjulayo ono okitegeera kati jjajja boolo kati ebbuba bikendeezekendeezeeko ebbuba nine kale ebbuba lyange sibbi kuba kati singa simuwubira n'amanya atya nti mwagala kuba nze sikolagana na mukazi anyonya na buli omu wetaba na wange kubanga kati nkankulayo ekintu kimu wadde yanoba ndi naye wanaye omutima gukyali mu kuŋŋamba abaddeeyo yekka era yakyakyewaka era nkyakyebuuza agamba nti abaddeyo yekka teri akubako ye nga ye bw'agamba nze omutima gwange guŋŋamba mali wewajeka wayosanga kuba gumanyi wemanyi gambye abantu bano mbeera w'amazima bikyukamu wano abagamba mbu kati ono yaŋŋamba mbu abadde abeera waabwe mbusima waliyo ekyuma ky'emmwanyi g'oba olaba mbu akola mu kyuma ky'emmwanyi ono asobola okusitula ensawo y'emmwanyi kazekero bbiri tasobola zigira mbu yali akola mu kyuma kya mmwanyi bwe yanfumbanga nga ne ku ssimu nga ogamba okola mulimu ki nti nkola mu kyuma kyaki kyammwanyi ne wallahi amanzi sobola zisula kati bulungi kayitawo omwami kati tesagera jjajja boolo nvaawo kankulumuze wano bulungi SB mukyalo ono apowemu awo akumenye sikumenya bagamba enjovu teremera amasanga gaayo gakulemeredde njagala nga musitulirako njagala kale nga muggyemu tooto saaba bino byakunsuddiya mbulaawo ndabe kale gwe naagulira nange ekindaazi nveeyo nga mpita ku midaala nzijje negundi nsanyisa okulaba ta esebo nga manye nti kale nange nina omuki wamma ekigenda omuyisa omukazi mu maaso gange ng'akuzaalira nga nzaalidde nga ndaze n'olu osubirayo ku muzaalira ekitegeeza siri mukazi oli mukazi wange naye wamma singa onzaalira olaavu ejja kusukka mbeere nga mmanyi nti ki waliyo pulaani z'okuzaalira jjajja boolo onayo pulaani katonda yamanyi Pulaani omuntu oba nayo naye nga katonda yasooka kati musuubize wano omugambe mu mwami wange omulungi nja kukuzaalira labayo omulabye sirabawo pulaani obeere n'omukyala ewaka buli budde anti olaba ye tamanyi nti oba katonda yazaaza omuntu SB naye nga gwoyagala nze omusajja namera akakikumi wakamanyi kakikumi kikumi kekati tobu gwe ekiri si kyama jjajja ne bannaye kambabuuze basajja bannange munamwemu ekiraga nti omukazi wuwo si kukuzaalira kati wuuno nkubuula SB nga sikukwese njagala okugenda okumwanjula naye ate era omukazi anyuma nga era ayinamuko ku lubuto oba oli awo oba ekiraga bakwata malaako mu nsonga ziri sijja kulimba wuuyo mwebuulize ali atya mu nsonga ziri abulamu tulina kojja maaka anti buli muntu abaako osanga alina omukazi gw'ayinza okukolera alina omukazi gw'ayinza okukola ki kati awo nze simanyi ŋŋamba mu nsonga ziri omatira mu nsonga ziri bamatira batya jjajjabolo tumazeemu amaanyi Umaru nagamba jjajjabolo tumuleke kale wulira Umaru
nze ne wompa n'omukyala ali awo mu maaso go awuyo agambye ye talina kyama tewali buuze Anti buli muntu alina matira ye omatira eryo eriiso lyeyogerera Jaaja boll tulina kufunayo akadagala nze alina ne kaputulu okamanyi kaputulu kali awo kale kantu bakatunda mu pharmacies kabako ekifaananyi ky'omukyala n'omwami kekati wekali awo kakola kati kakola bulungi kansonga za mu kisenge kati okalina nkugaye kumpi nina toolbox era oyo wagamba nti nno ki tomumatiza sigenda mukutwala buulire wuuyo ayogerere wano nange mmanyi waba tamatira nze nfuna omulala amatira ayogerere wano ate tojja mutiisatiisa sikumutiisa kati otandisa kumutiisatiisa nyabo yogera tomatira oyina bibyo nyina byange otwala ebibyo tekinnu nanti yogera tomatira agambidde mukitegeeza ki umalu kati kaleka muwe umalu kamada mubawe amma atwale ebibye nti agambye mumanya mugambe biki ayogera amazima kuba ono ye ayagala amazima yogera amazima mazima kigengenda okwogera bwoba omatira matira biri bya mu kisenge oyinza ova erimbu mumatidde buli lunaku oba oyina bwotamatira olunaku enkeera omatira kati osanga oluusi kibulamu si bwe kiri so kati Jaaja boll pulani ziri zitya eri omukyalo oyo twagala nzudde okunywa emikolo nakoma kugwawo malu Sb4 omukyalo ono namusabye era ayagala mwanjula ewaka ewaabwe yakadda naye oyanjulirewo tayagala kubeera nange ngaewaabwe tebandabye kati ate nange ŋŋamba sisobola kugenda waabwe tebalabira muko oba maama wa muwala bwereere ate jjukira nange nakatandika okwejenga totomutwalire nigina oba nsawo za seminti kati abawala bano batulimbalimba mbu n'oba n'abiri gagenda kumala ewaki ewaka gwe tugende koyina konna akatono naye naawe obalaba kubukedde nga bagenze n'omuti gwa sabbuuni gumu ne babakubirayo kati nze nange kyeki kyantabudde wazira mwaka nga gumu ng'asobodde okuŋŋumiikiriza ne mufuga nga bw'anaaba kale si kufuga kuba okufuga kulalamu singa nakkiriza enneeyisa eyange afuta okumala omwaka nga gumu nsobola okuba nga kuŋŋaanyiza ku sente esobola okumwanjula ewaabwe n'ekirala nga nange ndabyeyo ko ku kiraga abadde kyakyagamba abadde ogamba ki amma olabaye omuntu okubeera naye nga tomwesiga abanga tali bbaawo nagenda okukola ekintu nakusibirayo obanga omubbi obanga mukomera ali mu kkomera prisona kati omuntu bw'atyo ne bw'alinnya booda n'agenda n'omulaga kitawo ne taatawo nti awe oluusi ayinza okumatira nti oba ki naye omwaka ani gw'ogenda osibiranga omwaka mulamba mu nju kati wamma okugamba linnye booda ngende taata wandabe nga ndi naye omwaka nno omunene ng'oli kufulu mu mwaka ogujja mwaka ogujja mu mwezi ogutamanyiddwa n'olunaku olutamanyiddwa era naye bwe mugamba teri gandi ate mu mwezi gw'okutaano oba mu gwoku kuba sigenda kugenda waabwe wamma mbavoole nina okumanya nti omuko enkoko nina okumanya nti ebbaasa zirina okubanga yasenga ey'omuko nesigenda kutwala buntuntu nampisaamu kale bunanvumaganyisa watusobola tukyaleyo okumanye okukyala kuba kwa mu nnyumba wamma yo okukyala n'okwanjula abigatta waliwo okukyala okugenda nti ogenze kulaba abazadde bwe basaba okwanjula okitegeera kati gwoyagala ki okulaga asooka agenda alabe taata ne maama ewaka ne basenga kino okyagala mu bwangu ki wanze nkoyo obutanneesiga nembeeraawo nemba nekakati luli wanoba kati ate mbwakanoba kati yokwesiga agenda ate mbu yakusanga osibye tv mu kibeera ekyo ekintu kyanyiiza sebo wayinza sisirika wasangako ng'asibyeko tv kyogere
SB uliriza anaye katonda nalisibyeko ekintu kyona ekimu ne baneiba bange basobola okuvaayo ne batuwulira twatuuka naŋŋamba ama nnoba ate kiwoba oginjijako ndekanje asiza okakasa najasa naye tewagiyomba naye nga mukakutiya nze nakwatako ku TV yo wabiraba ekitegeeza nze mba mbiraba kuba essimu mbanjiira buli kimu mba nkiraba naye mulaba ono omukulu nga nagenza okwogera empisa ze ze yali ayina tusooka ku kya TV yagamba wali onoba n'oteeka TV mu kiveera n'okuta wa boda najja emabega eyo oyo yeyali wa boda oyo yakutwala oyo si oyo oli yali ani so TV wali ogitwala wa nze nagenda neneetambulira mpolampola n'ebintu byange nengenda boda nagifuna na mugundi oyo yennyini maama yaliwo nafuluma ebintu n'ofuluma nafulumako ne TV yali mu kiveera tebeeranga amakyali kitya tebeeranga muyogeza amazima yampa ebyokulya kyayi nga ndyeno emiryango ngenda okuva emiryango nga nze ndowooza ali oba yeebaseemu ng'emmanju waliyo pikipiki ng'epaakinze oli bwe mubuuza nti oyagala ani wano wamuwulira bwe mubuuza nti oyagala ani wano owa booda tambulira ani gwayagala kati ate ono tannandagako nti agenda kunoba wazira kyayi gwe yampadde nga nywera eno emiryango okuddamu okuddayo emmanju mu nnyumba we tusula ng'engoye ezibadde kuhanga zonna ekintu ng'abipakidde byonna kati ate nga ŋŋamba mbu ye tanoba nga ŋŋamba tali mu kunoba waseka kati wamma SB4 bw'oyinza kugamba ky'omukyalo kati nkole ki kanseke kati lwaki tomugamba nti munange ŋŋenda onnemye okusinga bononoba obunabi n'odduka n'ogenda wamerawo wava okumuteeka ku kufulu okiraza onoba mu mitendera noba alina okubeerawo alabe kyentwala byentwala biba byange temubaamu kike n'eki omulabo oyo ne bwe kaba kagattoke nga yakagula bw'oba onoba okaleka wamma SB kiri bwe kiti wuliriza nina moto kisimala babasajja bannange gye bali abakikola nze bwe mba nkuwasizza ninkuwasiza mu nyumba yange niwabaawo akkubira essimu ng'akusigula era n'olaga nti gy'ogenda okufumbira naye taba mulema nange bye mba nakugulira ndikuggyako ono kyagamba mbuno kibi mama nedda empisa ze zisinga singa nti zaalolwaki oyagala okunoba wange ne byenkuwadde ate ogenda obitandikireko ewuuli olina yakugulire wamma wenkola nkugulidde ensawo egulekawo Canada nkugulidde ensawo ya mitwalo 12 nkugambe ogambe oyagala kuteekamu ngoye zo ate ngenda okugira bwe nti mbu ogenda naye wamugulo awo nange mugamba kati lwaki nkugamba akola ki lwaki abaja abatwala nagenza okugigula nga ne mu nsonda ndabawo wenjagala ebeere kati ate bwengiteekawo nenyumirawo gwe nogijjawo yatekemu nze anoba ate mugulire ensawo gyabatwala si bukopi abaja bolo nkwagala kati kankugulira ekintu kimu Canada kale bakuyisita omukopi naye sigaze ebibyo kubanga mbakugamba nti nno kale sigumira bukopi singa sibiina analigambye nti nno wanampita omukopi kandeke kiri atwale singa ng'omuwadde nga ne Katonda agabaayo sa singa fena tulina Katonda agabaayo sa Katonda naye agamba leero ngenda kuwa gundi ate newabaawo apooca n'agamba abo nja bakolako mwaka gujja olowooza yaba musiru oli mutuufu so kakati alina okukyusaamu alina okukyusaamu toddemu kunoba omusajja gojjira ku mukazi kazi naga kinnemeredde nonoba ngulaabiganye kati togenda kuddamu kunoba waffe twagala banoba Uliriza omukyala anoba alina engoye 40 oba 5 mubuuze wuyo yakomyewo nammeka mubuuze wanoba n'engoye 50 yakomyewo nammeka
bwe mba sikulimbye ziri 3 zalaze mubuuze ziri zalazeewa aya zesoba musajja mulala kati gwe atona nawe tandise okuwubirako zazireseewa owaayi mbu nazirese waka simanyi nazirese waka omusajja yagulira omusajja ki omusajja yagula omusajja engoye bwe zirizo lwaki tebazire twakomyewo kati eri wamma gyali zaali nyimpi tewazemu nakampira okikkiriza ekyo kale lwaki waganda engoye nyimpi ate ozaagazaaki SB abo abakazi engoye zoono eziringa obutambaala kati jjukira nze ndi bwe nti nga bwandaba naye ate nina byenjagala kale ne wemba nkwagala saagala ate kundaga bisambi byolwo bwemuwogenda engoye olondayo abagenyi twagala okubiraba n'ekirala zonna gwe noddana buzzi nga bwogamba wagenda nansawo mugulire endala zaali nyimpi ng'eri abadde azambalirayo ajje nazo ngulireko empanvu sokoleke kale manye nti azirina azambalira mu nnyumba ama sokoleke mugole zaali nyimpi nga zenkanawa zaali zenkanawa nga goze zikuwa emirembe amaze ambale ezo nezikasuka ezimu nazokya yangamba tazagala kati kyengezaako kukulaga bw'obanga sokoleke wamukwana ayambala bumpi olwaki waliwo bomujjako aje baba bali baaliwo aje tuuyo yaliwo nga yambala ebiwanvu biri nedda nze eno gye namuleeta nyinayo bakadde bange nyinako abansomesa oba okitegedde kati sikinyumira kuddira mukazi gwe njagala nga buli omu amulaba oba ekisambi oba okitegedde katosobola kulaga nze nkunamye aziragenze kuba nze mwagala lwaki oba oziraga yakoze ekirungi yazirese kati mugulire empanvu zayagala zishaliya nanti kati eshaliya tujja kuzigula kimugala nti ampa obudde kuba kati bwe naagula ne zino nazo naddamu n'anoba n'aleka eri tagenda kunoba gwe nawe tagenda ama ogenda kunoba wamma nze kyesi otugambe yakyusizza sikimulabamu naye gwe wakomyewo kujja kufumba oba kunona bibyo waliwo okuba nga wazze kunona bibyo kuno oli sirasi wazze kufumba akubuulire kufumbira ddala kati mu bufumbo mulimu obuwanvu mulimu obusozi n'obuserengeto onoobugumira ati mulimu okuyombagana mulimu okulwanagana mulimu omukwatira mu bwenzi mulimu okuluusana nosula ng'okuluusana era nkola nga bwamukwatirako mu bwenzi kati onobigumiikiriza omusajja munu bamukwana babanga ayagala obwenzi agenda ayende n'omukazi oba tomugulira kuba oba oyenzi siba kiri kati ye wayenda tekitegeeza nti gwate gwe olina okwenda asobola mma kwenda tosobola kwenda tujja kubeera muwe kukaagana SB bw'abeera tanfeera anti bafeera bafeera bw'oyinza okubeera nga kala nga yayogera sembeza akatera wano twatwagala naffe kudduka mwezi obanga mukyamuse sembeza akatera mujjangu ntule wano eno enjovu teremerera masanga gaayo yakole naye baaba yajja bola olonda ndi wa 14 ndi wa 14 kuba kale nze
kaza banene bannema banzo kwebakira nga tolabayo ne kano ne bwe nkasuka ku baati kadda kadda so kati musuubize nti kati wakyusizza takyali kuwa kungi nnyo andi omwagala takikakasa nti omwagala mukyala wange nkukakasa nti nkwagala nga sirimba era nkyakuwubira paka nanti omuntu akuwubira aba akwagala kino kankatereeze wano weewati SB ekintu ndeetera okulaga nti muwubira oba agenze ku tapu ne mugamba kwanguwayo kitegeeza mba mwagala era lwali laba nga simuwubidde ng'amanya mukyaye kuba gwe njagala muwubira kati Jaaja boll okakasa omukyalo omwagala kakasa kati mu bizinesi asobola okubeera mu bizinesi ekya bizinesi kyo SB simanyi kulimba bizinesi yo nga yo sinatuuka gimulekamu okuleka okumuwa kale buli kyeyeetaaga nekya bizinesi ze nnyina okwetundiramu kale yo bizinesi sina gwe neesiga muntu yenna kusinzira gye nvudde nayo mpozi ndi mukolera eyiye nga iye kululu watugamba nti omukazi ono ali expensive nnyo mbwayagala nnyo ebirungi mbwaba yakamanya okunywa kyayi ew'ekindazi ngajja ow'ejjesiike ngajja mbu ng'ayagala nnyo ebirungi ate ebyo ebindazi byo tabirya naye kale wa nkoko olw'eggulo ne chips omutwalo guli awo buli nnaku ebyo byoba olina okuba nabyo aba ayagala okubeera naye naye byo nja bigumira kuba ndi mukozi naye te ekyobwenzi n'essimu ezakaleeke nga z'abasajja sijja zigumikiriza simu enzi tunaalaba mu maaso awo naye nga obwenzi bwentya SB omukyalo omwenzi ye sikolagana naye okuva weyadda essimu zikyavuga nga luli simu nagimuggyako ne line era weeri eringa kiddole okakasa nze sikulimba wagiwamba essimu sikugiwamba weeriyiye naye nasalawo esooke ekoleki omulemu lwaki ffe tuba ne bizinesi SB4 naye nga kale tetulina nnyo oba kitegedde naye kati wuno talina mulimu n'oteekako essimu ye weewuunya etandika okuvuga nga bw'ogamba oba nkugereza ki n'otuuka okutunula onooga oba alina bizinesi ki oba alina bizinesi nga musuubuzi ng'atunda obuliga obubuzi ng'atunda obuteetete bwe butyo owaayi kaka nga alina obusolo bw'atunda omulaba wuuno talina maanyi naye buli wanoba n'omukubira essimu agamba ndi eno mu kyuma ky'emmwanyi tukola naye gwe oba olaba ono asobola okwetikka ensawo y'emmwanyi essimu agijjako teri kuddamu mutawaanya kumukubira ekyo ky'essimu kati ate famire iwe mwagalako okumubuuzaako famire nga yamwagadde basobola okunyumya era we naaba mmaze okutegeera abafamire ye tujja kumanya nti kati bamwagala bwe bati nyina nze kale moto yange eri bweti omukyalo wange okugenda ewaabwe erina okuba nga nsonga nga nkulu nange nkirina si bino batwalirayo emitwalo 4 gwe mu mwezi oyo yokugenda ewammwe emirundi 3 okuva wano paka waaba emitwalo 4 gibeera ng'ena ono aleke kukulimba giringa ena wawasa wawala nnyo nze wange 13 giba ng'ena era ne waaba yanoba kale n'oyagala adde sente ezimu ziba mu mitwalo ng'egi wamusindikidde kyetaano okudda namusindikidde sente era nga ziri mu bwezityo transport wewaabwe wa bbeeyi kati bwagenda emirundi ena kabaka wedde bizinesi eba egenze ate jjukira omukyala bannaye yali bw'ati omukyala ye muntu gwoyinza okugamba nti kasitoma wuuli genda omulayi naganza ebyo sibikola ki sibitegeera kitegeeza gwe yagala nga ye bizinesi ogwoyina ogikola ki yalinze wano kyogenda kola mugole wali taza okuba mu bizinesi ng'omuyambako emirimu omusajja baawo bwekibanga kisobose ati ngamba gwokyagala tukuze naye ng'abeerako awo nga gwoli mu bizinesi nga gwotunda era nangamba genda yeeyo omubeerere SB era njagala obe musajja mugumu olw'ensonga bano abakyalo balaba olunaku lumu namugambako kale kankuleke wano otunde Katonda nsonyiwe era tayomba namusanga alina emitwalo
gyali mu 610 Allah nga nzijukira obulungi nga mubuuza byatunze nga byatunza nze mbibalamu gumu kitundu naye nga alina emitwalo 610 teyaddiza balance noonya kyatunze mubuuza ki Jaaja boll ate olina okwagala ennyo kubanga kola sisobola kumala gamwagala nnyo olw'ensonga njagala mmanyi otunze eki ndaba 10 lirino ate kungamba byotunze byandaga byago mu kitundu gwe watunda ki tasoboka ye gwe watunda ki kuba bwe wamagaba batunda byago mu kitundu yakusangana 6 mu 10 nekilo yago emisumari netundako n'ebigogo ziba zizo 6 jagisi bbowa lyeri kutawaanya omwono awoza okusinga naye nga kyengezaako kukulaga nze nasanga ebintu byago mu kitundu ebigoogwa waliwo akagogo akatono n'akanene agumu kitundu seminti ate weyabeerera ekyo kyakola yaliwo 3 yaliwo 3 kitundu 3 kitundu ne 3 ekitundu ekigogwa kya 15 ne 14 kilo ya misumali ya 6 ate watunda ensawo ogambye ekyo kyekyangula mu bizinesi tosobola kusala kaveera akatundubaali etundubaali lyalitunda kale sokoleke kyekyamugobya mu bizinesi just kusanga magoba mangi nga nsanza atunze ebintu byagu mu kitundu atampa 610 ogwe mbanjagala ate gwoba oyagala ebintu ebiri mu dduuka bya cakala bingi tomanya kikya tomanya simanyi tomanya gyenkana ki kino tomanya kyenkana ki wabula gwe toyinza kumala gayayanira ssente nga tonnamanya kale olina omuyigiriza emirimu omuyigiriza emirimu manye nti nno bwebiti bwetambula wabanga ali siriasi nga nja kufumba kuba tetwagala kujja wano Jaaja boll nga bizinesi ng'egenze bizinesi nyina ogirwanako kuba nja kukwasaganya nga ne bizinesi wengikwasaganya kwokutunda ogenda kusooka okuleka olw'ensonga male okwekenneenya kati Jaaja boll abakyala abali eyo nga badde bakulinamu essuubi tubagabye tessuubi balijjeyo omukyala yakomyewo essuubi balijjeyo olw'ensonga sisobola ate kati kukyusa manya akwagala gwoyagala yandaza njagala nange nyina okumwagala n'okweyongera okukola ki okumwagala wabula ebikolwa bye byebinanyongeramu okukola ki okumwagala bumala kubuuzizza kibuuzo ekyo nga kizibu so mukyala kasita agambye nti walina empisa zo nezijukira akatooki oba yakategeera akatooki akakatooki tomanya akatooki okamanyi bw'oba kubuuza akatooki okyakajjukira okamanyi wakalekera oba amma ebimwaliba takamanyi takamanyi wamma kati kalekerawo akatooki oba akakatooki sikalekerawo bwe bujulizi kati sookoleka Jaaja boll kati tukyuseemu essimu essimu olina essimu smartphone eriko kamera eyo eriko etooki kozesa kati simu ka vidiyo kati gwe kankulage manyi bano bebatusooka okwebaka kati jjukira abafumbo balina ekimotoka kyabwe kyebavuga ekiro bakita weetiiye sikitegedde buli mufumbo akimanyi naawe okimanyi sikimanyi emotoka gyenvuga yiyo aliya waliwo ey'ekiro bagita weetiiye eyo y'abafumbo ebeereete ebeerayo olina gwotidde wano okugiwulira aja ati
obaja ati kale motoka ebeerayo naye bwe malo gipakinga bano bakoowa nnyo yakoowa ne bakoba ne weebaka kati jjukira oba mpakinze motoka eyo wetiiye yinza okukwata essimu yange nga mama yafuluuta eritalaba nentandika okukebera emipiira sirinnye muliggwa omusajja yenna abaako yaako akantu n'agenda n'ajjukira mbu waliyo ne tooki oba ate aba talina yadde kyenkwagalako oba n'obujulizi talina bujulizi abutulage amayinza okuba nga sina simu eriko tooki ye mba namugamba nti ngenda kumulisa jaja bolo osobola kujjako dde mu tawuni kati njagala kale nga ojjadde okusuubula njagala azimala just weeki ng'emu n'ekitundu kati simu yo bujulizi otuwetunako mu Kampala njakula ate gojja kulaba obujulizi ate bulina sha ama jaja bolo abakyala abali abadde bakwepikira abakyala badde banepikira mweza nokubanga mwakyankalanya edda nga mwagala kugendeyo tunaba kukyankalana mukwatirako mugamba bwalaavu tuve wano omukwano I love you so much nkusuubiza okwagala paka sigenda kukwenderako sikulimba siri kwenderako ne mama agerako obugizi bwati na siri kwenderako yebbe nambemu tokyali mwenzi yagamye nti oyo yayenda nnyo saabitegeera wamukwatako mu bwenzi nagundi gye nalaba eyo mama yakozesa ate abakazi ababizi kyenjagala mmanyi bagirabewa mambiyansi mukiyovu nedda yaŋŋamba asobola okukozesa abakazi babiri era mwaba muwa kuwayiriza yogera mazima olanga yasobola okugira bo ffe ngaffe tumubamuwa okiganye yagamba atya kati abakazi babiri babakozesa babakozesa batya walaba bubi wesiyo yali nfu tekwali batu shia nga wamutrakinga tena olina ebbuba bakulimba abakozesa betrakinga buno jaja bolo walonda ekyapa mmannya go mwesige mujjoke kufulu yogera ogireebeera bawe njijjako ne bisoba ngenda kujjeka malanga nziruka wuwo jaja bolo oba tujjako envumbo ng'oyogera jaja bolo teako eyokubiri agira onyweza tusooke omwaka guno ajjako ebikufu tugijjeko olina esimu ya Umaru ndiina olina genda wa Umaru tujjewa ama tugijjeko tokyerabiranga ekigambo ekyo oddangamu nga tusinkanye kuba saagala nzije njagamba gwaŋŋamba kuleki ekinyolo jaja boolo tubadde tumukyaliddekokko twagala okubeerekereza naye mukya muyigiriza emirimu kumbi wetutava netulyoka tujja wano abemasaka enkumbi amanyi okulima agimanyi kubanga tosobola kukola mulimu gumu Uganda ya leero then kusooka kulima amma ku SB4 Media Tuggussa Enssonga Zziwa and Sons betuteekamu akasente omukulu ono agambye alina kaputulu takatusomesezza tujja kudda lwetunadda yansubiza ekirabo kyange tunadda then negundi yaffe nagitwala balina gye bagirundira yali ekyali ntoototo kati naye nga si wala tunadda tujja kudda twagala okudda nga mukyala ng'omugidde ku bugoye obulala
benjagala era nakati nga woowulidde yajja n'engoye ezi bbiri ate buli engoye z'abakazi za bbeeyi wama yadda n'engoye bbiri kati nze bizinesi yange njagala nnyo kuba njijje wala ajja kugumamu yesibenga essuuka asooka agumemu kuba nange nasooka nenkolaki n'oguma ekituufu jagumamu omuwulidde nga tonaba nakuvaawo omala wuuyo tetunaba nakuvaawo omala gaye kufula ogijjeko agali agala funa ebbali bamu okitegedde oyinza okugamba nze nagambye umala ompaganya daba oyinza okugamba gwe n'okiwagira mbwabeere mu bbiri newayita omwaka newayita wiiki mwaka myezi kati ogabadde oteesa otya ogenda funayo omulala omugulirangayo n'omugamba kwasizaawo bwe nnaafuna ekizibu naye okibawo obukubi bwotenuka ngenda funayo omulala wa bbali wamma gubule bumalu nze ngenda kubeera naye nga wamagye wetaaga ekufulu nga ki nga kufulu sigenda kutandika kaabirira bantu nga sikyalaba kapito eyo yo kufulu onyiga ya bwereere kubanga era omuntu nga yagadde okukola ekyama wamma n'ekiro bwe tuba tebasinze enyigako ekufulu nze mmanyi era owaaba ebisumuluzo kyangu nnyo eyo eggundi okugisala nga bakukoze ekyamu ne weebaka paka omanyi wenyinza okuteeka ebisumuluzo era woozukkira onoonya ebisumuluzo kisumuluzo kyekigula nze gamba kyekigula kiki ng'omuntu ayagadde okukola ekyamu ono kyalina kutesigaye muntu gwabeera naye mu nju okitegeere ate omuntu wookoma obutamwesiga naye waakoma okukola ajja kumala kuzaala wamma okumwesiga ne waaliba abitutte manye nti abbye ebyamwana byamwana we kalala yakomewo nako bakuguze kalala nte kati yakyusaamu kano si sesiga kizigo kati akozesa ki maama taba na kimu agattagatta nesiga mubiti wano oma agattagatta alina toolbox ogamba makanika wa mmotoka mbuyesiga nga ekibuzigo nakyesiga atya otulabisizza ebinene yakyesiganga atya ono mweru buli wamu olimba nga mwana w'abaddugavu kizigo ekizigo kyo takipoowa abanga nakyo wali eri era kyo yankubisa ku kizigo yali aguzeeko ku kizigo eky'emitwalo 2 oba omutwalo omulangira wali okiguzeeko wamma mbigula tasobola kukugamba nti sibigula naye si wa kizigo oyo omulaba obuntu w'ekizigo oba kola bwoti kino si kizigo amma ebizigo mbigula ne sente zemba nazo zibeerayo byokkozesa zibeerawo ezo zakwatamu n'akola ebyo bye byalowooza nti nno biba bibye naye oyo si wa kizigo w'ekizigo omulaba si kizigo kale naawe gyendi gyojja gyendi gyojja ojja kumanya nti ebiru si bizigo si bizigo aja tiwiwa ow'ekizigo aja ti ow'ekizigo tomulaba akola bwoti kano bwe kati amakola bwoti omuntu oba nze sesigangako bizigo ebyo byagamba mukalulaiti si kizigo naye lwaki abakazi bayombera kalulaiti mubi si mubi yogeranga byogula byotagulanga kamugambye kakulu okawulidde byatagula abisirikire kye kati ekitegeeza nti naalina jjajja ezibigula akugambye agenda kufunayo oba agambe teyesiiga bizigo tomuwa ntya soka omusimba ekyebiri awo gwe SB nga simuwa nti asinga waali soka omusimba ekinyanya tokikolanga bwotyo bano tebasiima kulowooza nti bwe muwa ekinyanya nti agenda kusiima ajja kugamba okugattako ono gwolaba omulaba gye yanobera mbadde bwe mba nga ngambye nti nno bamusindikireyo omutwalo ayagala nezijjako ate bwoba era nazo nakuvuma sirani gwe nga tobadde zijjako kati go ejja bolo yanoba naye yanobera obadde okyamuwanga
business ya foji sudde nenga olina okuteekako n'ezikola ki business ogisudde message mmekaze wansindikira tompaddeyo mutwalo nakusuubiza ne miliyoni wammanga yakulimba kati kyalinga nowono weyaddira namwajankumayobakakadde umalu okawuliddako agambye yakusuubiza miliyoni kwekudda namuga jejje okola milimo kyeyo kati nga mukubira ngamba mbu akola mu kyuma kya mmwanyi ono nonga anona akakadde namuga kale okuddamu ebibuma byamwanyi bankuoyo akakadde okole ku business ezirawo nti kati nje kanone ate nkalina kononye ate nti wakomyewo ya boll ogeza n'omuwa akakadde naye munsabireko musimbe ekiwaya ave mu ddiiru musimbe ekiwaya ogeza n'omuwa akakadde alina okukakolerera alina okukola mugatte bizinesi atuule mu dduuka oba mu kulima agenda kugenda nkyale malu nkyale ajati jaja boll akyale nkyale ajati ompagidde kale alhamdulillah agenda kukyala kale ekibadde kyankola bannange okubeerawo obuwulu kibi buli we buwungeera olaba nejjenje lirina ekituli mwerikola ki mweriyingira naye ate nze omusajja twena ng'oyingira kati yensonga nkyale kale ngenda kukyala naye munsabireko munamperekera kife weetuli kale kati zigenda okola saa 10 neza nga tuyingiddewo anatuwerekera ku kukyala okigedde obalabi so tukyale ddi wamma katono tukyamusibira mu nnyumba paka nga tumaze okulaba ewaabwe apa mugole olirwedde omusajja omwagala tugire tukyale waka ewammwewa 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 kyalo ki wangi koki lakayi lwentulege kakati abakadde kiragisa kyo bagamba nti tujje mwezi ki tukyali mwezi ki naye nga okakasa nti omusajja omwagala ffe twagala kujja kukyala tunone ebintu byaffe olina okukakasa nti omusajja omwagala tetwagala kujja kukola mukolo mu kukyala kati era mmwagala kati nakanobe emirundi ebiri bwekumawo kuno siddamu kati tukyale ddi tujje mwezi ki tujje mwezi ki ano yalina okubuuza emyezi kugamba emyezi kuba ffe waka yali yabagamba mu guno ogw'ekkumi bamuliisa ate ng'obadde wanoba anti yeba wamma yebale kukyogerako ayagala ŋŋendeyo mu gw'ekkumi guno kati ate nange wamma ye mwennyini yeyagira oli era n'oli yankubira n'ambuuza kati kiki ne mugana edda sente zaaganye ate nga wanoba kale ewaka beetaaga ki tulumerume mu bajeti kale beetaaga ki kyetusobola okuleeta mu kukyala yogera abasajja be bamanyi bye bakyata kuba kyemanyi mu kukyala tujjayo n'enkiro zaffe ez'ennyama nga 2 sukaali nga kilo 3 ate otusekerera simanyi nze sirimanyi mu kukyala si wekibeera webali bakyali wamwe baleeta ki webali bakyali wamwe baleeta ki nte mukukyala mukukyala nte akasawo kaseme sukaali tukasobolaako kilo 3 muli kuba kukyala kilo 2 ez'ennyama kubuuza just kubaze bino ebintu bye baleeta no bimala okukyala nze nakyala ewaffe nze nakyala natwakakolomekeza sukaali tukole budgeti kale tuyambeko tutwale kinaki
okukyala ate abantu bakukwata bubi ne bwoba totudde ebintu okugamba kyala ewaffe najja nakyalayo kuli kuba kukyala lwaki omuteeka ku kintu kyatasobola enkyamugoba agambe agenda kale kali tukole tutya kiro mmeka mugole kiro mmeka nze ndaba betugenda okyala bagula bintu ki bagula kaso kayogere sukali kiro mmeka 25 oluusi waliwo n'aleeta akasawo waliwo n'aleeta kale kisinziira kati soka oyogere gwe tulina kujja naki nze nteesa ebintu Evans byaleese tubiteeke mu motoka essaawa zino tugende tukyale tugende emigaati gijo sukali kwali enkoko ettooke sabbuuni ate bibiriko ebyo tubuuze ono tebimala wama ebyo ebintu bye baleese amasoko engeri gyali nyo nti ebisa obufumbo bwe bwa kisanja oleke wamma katukubuuze ebintu bye baleese tebimala ebyo mu kukyala nedda mu kukyala ebyo bintu bisobola omumala n'ebirala mwe bye bagenda otuukayo ne babagamba nze basimanyi naye kyetaaga ennaku ewaka ne banga nabo tukole mwezi ki kati kambuuze ogenda bemugenda nabo abagenda okubatwala babeeyo kino nikyotera kati ogenda banona kati jjajja boolo weetegese kale tukitwale tukikole mu Desemba weetegese oli redde mukyala tugende tukyale ewaabwe ndi redde SB4 mu bizinesi yange omwo nja kutoolamuko akatono naffe lwe tunayongereza kati tuli siriyasi tusome embeera tuli ku kamera tusome embeera mu Desemba ng'atandika tunaba wewanabeera nga aliwo essuubi ly'obufumbo buno okugenda mu maaso tukyale mu Desemba ng'atandika tetwagala kujjamu wiiki ejja ng'ate wanobadda kale kwa SB4 Media Tuggussa Enssonga diirwe ewedde nago tovuddeewo ano bakulekera bizinesi obwana olwo tekako kufulusa tojajja boolo anti olaba tosobola kunoba mirundi esatu koluno bazze omazeeko banafumba amma Jaaja Bolo katumwerekereze Jaaja Bolo katumwerekereze yajja na lubuto ne muteeke wakalwe amma Jaaja Bolo katumwerekereze tulinayo emikolo omwezi ogwa Desemba ng'atandika abanaatuwerekerako tulinayo okukyala mu Desemba ng'atandika abanaatuwerekerako essimu ziri ku screen otukwengana SB4 naleeta z'okugenda nammwe tugende tuweesa omukolo guno ekitiibwa okitegedde Jaaja Bolo agambye ali sirias nnyo era n'omukyala ali sirias neyibanga neneyiba kyosuulako neyimba kyasuulako tumusaasidde akantu kaffe kali eri kale tekakyaliyo akantu yekali ama Zziwa and Sons batuteekamu akasente bali kumukwanake Zziwa tugenda mu kukyala Zziwa and Sons tugenda mu kukyala so budget egenda kufuluma twagala kwenda kunula mukyalo ono
addemu kwekwasa mbu ataanoba tumunonde mu bitiibwa ebyekitalo ennyo abanatuwekerako twesondesonde mu Desemba ng'atandika tukole omukolo gw'okukyala omunene tusanyusa okulaba taata era twagala tubaleke nga beetereeza tujja kudda tukole enteekateeka nze muzzukulu wa Kabajja ku SB4 Media Tuggussa Enssonga mbeere bulungi mweraba. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Zziwa and Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.zziwaandsons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Zziwa and Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Bassebo ne bannyabo mbalamusizza amannya Maama Fiina akulira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tuuse okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza awamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna nga beefudde Maama Fiina. Maama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwo oba weetaaga bujjanjabi bwo businkana bulenga wokka Mityana Road lunaku luba lwa Sunday. Maama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Maama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Maama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gw'odiiringa naye ku Facebook oyo mufere si Maama Fiina.